Power. Our power. Ningo luzungu lw'abafuzi soja mululabye. Munafudika mmwe? Baboy mchukubye. Congratulations. Bane mwebale kusoma. Mwebale kuwaayo budde. Mwebale kuwaayo buli kimu okulaba nti musoma mufuna okuyiga. Kati kye mufunye olwaleero y'emmundu. Waliwo abalwanyisa emmundu zirengedde kakati mmwe emmundu eyammwe magezi ge mufunye kwe kubangulwa kwe mufunye kati mugenda kubeera banjawulo omugenda ku Uganda empya mugitegeera kubanga mutegedde Uganda wawe yafa wawe tuli era wawe tulina okulaga temulyogerako omwogezi naye kati mubitegedde muli banjawulo tubasaba mutambulire awo wennyini ekyenkiza ennyo kyemusiza okufuna tuse tukyogerako discipline nkulu nnyo zonna empisa kibeera kikulu nnyo kikakati gwe tugenda kubeera ng'abakulembeze abalala oba abafuuti soja abalala byokolera ku stage ya booda byokakalabiza wa yonna ogenda kubeera wanjawulo kyetwagala obuzibu bwe tulina basebo ne banyabo olunaku olwaleero mu ggwanga lyaffe abakulembeze tebakyalina mpisa kyovula abeeyisanga bwe baagala sente y'omusolo bagibbanga bwe baagala abantu bwe bakulembera babafuna bufuzi nga bwe baagala ne babaliisa akakanja tebakyalina mpisa n'enjogera tetegerekeka juzi nawulira mwami Museveni ng'anyiize ku lw'ensonga z'emmwanyi n'afuma mukulembeze omulala ow'ekitiibwa Katikkiro n'agamba nti ebyo byayogera nonsense tebiri mu magezi naye nga omuntu ne bw'oba tokkaanya naye ng'omukulembeze era kubeera wanjawulo kati mwe kitubasuubiramu okubeera ab'enjawulo ebirala byonna bwe binaagaana empisa zo muzikuume kikulu nnyo ekyo. We appreciate you, we congratulate you and want to emphasize that what you have gotten is the gun in a sense. And that gun is knowledge that you have acquired to enable you pursue the change that we are pursuing. Siwe wao unajua okubasomesa mwangamba akazungu ke mwagala boka katika endiko. So we are very hopeful that you are going to be different. One of the things that I believe you have acquired, which is very important, is discipline. In any revolution, among any change seeking people, the most important thing is discipline. As I was saying, the biggest challenge that I believe we have in our country today is indiscipline among our leaders. That's why they are extremely corrupt. That's why they are brutal. They do whatever it is that they want because of indiscipline. And that has got to change. It will not change when you become a councillor, when you become an MP, or whatever the case might be. It begins now. And our hope is that you are going to be different. Tugati kakati kofunye ka certificate ko ogenda gendo katimbe waka ovimbe amagezi gofunye okutegeera okupya gofunye kuyigirize n'abalala tubeere bangi tunagenda okutuuka wali mu ntebe nga kanso waffe yatukulembera kanso Kyagulanyi nga byaddala nnyo ate byampyawo. Time has gone.